ebibuuzo bye nnina ku basajja bano most especially abeeyita opposition bagirawo bye basinga okubanja Kyagulanyi obadde okimanyi oyinza okwesanga nga ba NRM tebamubanja naye nga aba opposition aba NRM waliwo ono ani gwegala okuba kale kuba tugende on the day of election Bobi Wine could not even wait for declaration of election. He ran out of Uganda. He has been lying to you, eating fene, those old videos he made, that on this day, things he recorded long ago. He's a movie star, he's a film star. Of all people, boyagala okujjako statement. Ompadde bala mbarugahara. Tebagira, ono weni ali. Nenga onategeera. Ono sebo minister. Okukuwa bwa minister kikufuula kutegeera. Bala mwagamba nti Kyagulanyi omwagala w'abangi yakwata dda videos. Yeseba atolako butozi. Kale bw'abanga ddala kyayogera kituufu Kyagulanyi alina amagezi. Nti yasobola okupredictinga n'amanya nti bagenda kuwa ba social media handlers oba ba influencers bilioni 5 ngenaku z'omwezi mukaaga nakola ka video ngenaku z'omwezi ngakoleka ennaku z'omwezi 2 mu meka akakola ba January nga 17 kakati byonna nga bwe yabikola actually alina n'okubanga yabikola akyali mu campaign n'atereka kakati byonna bye yapredictinga omulokozi waffe Kyagulanyi bannaye Mukama Katonda akuwangaaze nti byonna bye yateeka mu buvidiyo bwe yajja akwata yeetegekera akaseera k'okutoloka kati bataako kamukamu nenga buli ka video ke bata kabira up to date kati bulira abasajja bana abatugamba mbu Kyagulanyi sentamu basooka ne boogera ko okwekweka nga baga kyakoze kikyamu kati nga bamanyi in fact era abo bamunyoga basooka ne bagamba yadduka dda talimu yafuluma taliwo odduka otya kakale omanyi ffe bwe twali ne Besigye nga tulumba kazijukiza basooka ne bagamba talimu yafuluma dda yesebo n'aleeta ka video nga kalaga nga ali wali ku bbiri ng'ava wano ngewa pastor yali Ssenyonga ayita bw'ati ku ttaawo ne bagamba akasajja mwekali naye kakati kati lwaki akwata bu video buli kyakola ne bwassa obusa singa bamulaba nga sizza bandibadde babuuza lwaki assa abo abasajja they are paid to be stupid okwagala Kyagulanyi bannange eddagala mubeera ne stress ne mubeereyo ne mukaaba ne mwesibira mu nyumba okwagala Kyagulanyi okumuwagira okumubeera nga munoga nti okumuyingiramu n'omutegeera it is medicine itself, it is a therapy era nze mbasaasiramu abaddeyo ne mubonaabona ne mukaaba bino byonna byolaba nyirira Kyagulanyi yanyiriza just omulowoozako obulowooza ofuna akatuuyo n'owulira emirembe ne bwoba olina ekikubanja okkakkana oli omwana ddagala nedda nkubuulira mazima kakalamu toddangawo ne westressinga bw'obanga westressinga wakiriyo ennyimba za Kyagulanyi teekako. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa
Diaspora tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, tukwanirizaako nnyo era gy'osinzire okuba ate ng'otulaba omukutu baguyitadde Answer Channel. Mu nsi yonna mugezaako okuba ate nga mutwegeka amatu. Mwebalire ddala. Nze Kakalamu The Answer era nga kitegedde omaze n'ogonda ojja biddamu lwa nsonga sound ye eyinza okutawaanya sound ye. Alright, tukwanirizaako nnyo nagyo sinzire okuba ngo tulaba nagyo mu nsi ez'enjawulo. Of course nze Kakalamu The Answer tuli ku mukutu baguyita The Answer Channel. Agamba ogenda ku mukutu gwa YouTube n'oteekamu ekigambo n'olekawo space n'oteekawo answer n'olekawo space n'oteekawo channel. Bw'osobola okuba ngo otulaba oba osobola okuba ngo otugenda ng'osaakinga bye tukola ojja kuba ngo otufuna bulungi nnyo era osobola okuba nga tutambula ffenna mu ngeri emu oba endala. Kujjukizaako muganda waffe ali mu nsi zino ali mu North America, ali mu Europe, nga oyagala kuba nga ina ekintu kyonoonya mu ggwe ng'owulira kikuli munda ng'oyagala kuba nga obeerako kye bayita ne weddiza shift yo ey'obulamu bwe ng'oyagala kubeerako with the family, oyagala kufuna supplementing income, maybe oyina extra income okoli mu kunoonya naye nga tokwitinze mulimu gwo ng'oyagala kuzimba ekintu ekyo nga si kya pressure, si kya promises, hype kugamba nteekamu zino enkyofuna ziri, but you are looking for something ekyogosobola ozimba ng'okirina in a control ng'era osobola okuba ate nga omanya ki ky'okoze na ki ky'otunda era ofuna otya. Nkwanjulira nkwanjulira business gye ntera okuba ate nga mbagambako bagiyita digital franchise online business. Franchise business is just doing a business with established company or established business already weri nga bwolaba zi KFC ng'olina business already gy'oli mu kukola nayo gy'okola nayo ng'already erimu established nga weri nga erimu existence. So naffe tulina enkola oba tulina business eno ng'etambulira ku business already eri in existence. Genda ku mukutu gwa Google teekamu ekigambo www.g-viepena.com. Bw'omala obiteekamu eyo bajja kukwanlookingira oba bajja kugulirawo page. Ojasangako ekifaananyi kyange bajja kusaba erinnya lyo, bajja kusaba ennamba y'essimu, bajja kusaba email address. Bw'obiteekamu ebyo bajja kwanlookingira kye bayita free webinar training eri wakati wa ssaawa ng'emu n'eddakiika oba wakati w'eddakiika 2 n'essaawa ng'emu osobola okuba ate ng'olaba kujja n'ez'abantu ab'enjawulo butya basanga business opportunity eno kyabaleetera okuba ate nga bagipikinga olabe literally business eno kikyegamba na kikyekola before even thinking about the big investment n'okulowooza butya bwenza okuba ate nga oteekamu meka nfuna ddi ebyo nga tonnaba na birowoozaako. First understand what are you going to invest in oba what are you going to join. So enkola ejo olina okuba ate nga okola procedure oba ng'olina bw'otategedde ennamba yange y'essimu siukweri so okumpeerezako ku message nomboza ina wesategedde definitely ejja kuba ate nga nkwalkinga through so okuba tetambula ku the same page. Kujjukizaako ngenda kuza omwezi 9 omwezi ogwa May. Julie Jean Birungi agenda beera ne show eya evening with Julie agenda beera ku Sackville abagita Sackville 2 something Sackville nange ekigambo ekyo kyanvuma naye bw'ogamba Sackville baba bagitegeera ya usual yaffe abali mu Canada abantu baba mu USA tugenda beera n'ekivulwawo muganda kankikonemu ekyo Julie Jean 237 Sackville Street Toronto Ontario. Yes. Julie Jean has a great story to tell. Aina story nga by the way nze singa nali nze ntegese concert eyo Julie sandi mugambe na kuteekako muyimbi yeyeka azitowa ekimala ekiholdinga audience ku tension from the beginning to the end. Kayina ali njogera ne Kayina ngamba mbu oyo ne Judith babiri bakutira mu miguwa aba babiri abo okay talina nnyo bino nga bya Judith babiri ntino wa kusinza amanyi Judith babiri ate yakutta ne bwe zibere sawa Judith babiri ne zibere sawa 3 kakati
kakati abantu nga Judith babirye nga Julie ononsonyi bali amutesasira ndiagala lwansonga nti that is the trade name abantu lye basinga okutegeera oyo omukazi oyinza ogamba nti okurevolutionalizing gospel music mu Uganda she was a pillar. Wow. Yes, she's one of the people abajjayo wansi gospel nava mu ngamo gamba mu extreme churches najja mu secular audience. Olaba oluyimba lwa ekikunyumira ngebwentyo kinyumira kakati oluyimba olwo lwaliko lwali lwa gospel lwali lwa mukwano naye luliko abantu aba luli mu Julie lulimu ne Mirembe Simon Mirembe I think ayina erinnya erimu lingali abasajja eddala lya Mirembe oluyimba olwo lwe lumu ku lwaleeta controversy ne luleeta Julie mujye wandiise secular audience nti oluyimba olwo ye yali alina odduyimba ndowooza n'agamba bino nno biringa ebyensi ennyo kati oli Mirembe nerabidde erinnya Simon Mirembe n'aluyimba Padman ye yali producer w'oluyimba olwo kakati ne lukwatayo kati ne Julie naga I think I can do something similar n'aleeta oluyimba olwo si lwa gospel naye nga nalo lwaki lwa mukwano nina oluyimba lwezijukira lwayimba ayina ennyimba nyingi but it is one of the bobo listing nja kugamba nti lwe luno nja ddukula so Julie Mutesasira deserves our support banaye Canada bannange abali mu Canada tutunulire Julie Mutesasira nga Julie Mutesasira ekyo kyokka kimala wano bwe tubeera mu Canada. You don't look at a person with his or her bangamenti ekikunyumira lwero ekikunyumira naye ng'ate luli olusooka luli oluyimba omukwano ogunyuma otegeera yes kakati nafuna ekikunyumira omukwano eno jakwesanga nga zitambulira wamu gutandika so we gutema gumanyo something like that yes kati then naleta ekikunyumira ye yali alina okuyimba oluyimba olwo kati era waliwo akagundi kwandisa akanyamberege badde ngamba Bakanada bannange let's go support Julie Mutesasira as Julie Mutesasira tomutunulira Samali Matovu oliye Samali Matovu badde muyisani Simon Mirembe Samali Matovu thank you so much Simon Mirembe ate ye ayina luyimba lulala naye abo nabali mikwano gyange nga tukyali e Kampala so mbadde njagala okuyirawo Julie Mutesasira omubiri mujje mumuwagire abaddewo nnyo ku lw'abalala bangi nnyo nkimanyi nti Uganda teyasobola kufuna bulungi mu music industry. She has struggled all the way to where she is olunaku olwaleero. Let us go in huge numbers and support her. Okay. Let us not judge her. Let us not judge her. None of you watching me or me abayinza okugamba nti no muli batuukirivu. Kakala muyinza okubanga gwe tolinga sagala kukomya olinya lyoli omusajja gwe nawadde revu yasirise nakugamba thank you kagamba buli muntu alina abantu kye bamulabako okitegeera teriyo muntu mutuukirivu ng'akyali mu nsi teriyo muntu mutuukirivu ng'akyali mu nsi ate Canada nze yanjigiriza ekintu ekipya kye bayita okubeera born again. A true born again ye muntu avudde mu Uganda n'atuuka wano mu Canada. Bw'otazaalibwa bupya n'oyeyisanga mu Canada n'olowoozanga mu Canada omanyanga ne bw'oligenda mu ggulu bali kubuuza era omusango gwo guyinza okukusinga nga tonaana kutuuka oba nga tonnafa. Omanyi ensonga lwaki? Canada ekuyigiriza ekuhambolinga ova e Uganda ng'olina driver's license giwandiise oli senior ovugidde emyaka 20 Canada sa America nti bw'otuuka mu America ng'ojja driver's license y'enkadde ng'ogenda kukuba ng'otandika okuvuga emmotoka bakuzaamu ng'atavugangako ne balaba amateeka ogamanyi obubonero obumanyi okay ne bagamba America nayo sebo bagenda mu driving gundi bagenda mu driving license naye rather mu driving schools naye omuntu ng'ova Uganda mu mwezi gumwe mu America oba osobola okuvuga emmotoka in 1 month oba kitegeera ekitali wano so wano bakuzaayo bakuyigiriza okubeera omwetowaze kwegamba ozaalibwa bujja buli kimu okikola mu ngeri mpya
bw'ova Uganda n'endowooza y'Abannayuganda bannaffe n'otuuka wano n'ekusigalamu awo manya gukusinze tonnabagenda mu kkooti sebo tandika program mwanirizaako omukulu ono gw'owulira ayogera ye Matovu Junior Aloysius mutabani wa Mbega kyekyo yaŋŋamba mbu buli kimu kye njogera akiteeka mu bwongo bwe era takyerabira mbu era abeera anketta buli kimu bankubega kati ndowooza ojja kutya n'okwogera ebimu nti tolina kyakkola kati gwe nkulina 80%. Abantu baŋŋamba ssebo mbu nkuleke kuyugire nga bw'oyagala lwenkomawo nkuleetera amanya g'omukyala ge wazaalamu abaana nze nga nze nina omwana omusebo sirina baana kale omwana tolaba nti kale kaŋŋamba omwana obwambega bo leero bukulimbi tofaayo maama ye amanyi ndino ki maama ye abeera amanyi ayinza oga kakalamu biki bye wakola emu nti ate kiki waliwo wanankubidde nedda nina omwana omu mu bulamu kirungi nina omwana omu mu bulamu tewaliyo mulala now omukulu ono abantu bagamba mbu nkuleke oyogere ndowooza ojjeko gavumenti bulungi nja kukuwaabira n'okukuwaabira mu bintu bye nayogera ku kwezi olina bye wasalamu olabika wagamba omusajja yeyantwalaku ekiggi era kanageza naddamu n'ayasamya akamwa kakalamu yakutaasa alina bye yasalamu almost 60%. Obiteeka mu AI n'ebigambo emanyi Oluganda kakalamu siri kusonyiwa nali omanyize kyensingako nze sikola kintu kyesiiwulirize mpuliriza programu yaffe gye tuba tukoze ne bwe mba sigiraba ogiwuliriza nenseka nenyumirwa muna ate no oli wanjawo naye kati gwe ekyolina kyekya Isima kye yalina nti ate kayita kirina kati gwe wobanga oddayo n'olaba vidiyo ezo ng'ate nange mwenyinyi kisobola okuba nsi kirina actually nti vidiyo mpozi nga mbadde ndi kyenfaako nnyo refreshing the comments waliwo entyobodde omugenyi wange waliwo ayagala okukyusamu kikikyawabula ebyo byembeerako byonna mbiraba nsoma comments nziteekako n'akatima naye kati akazilayikinga because omuntu sobo wagendera ku gundi n'awandiika bwe muteekako ka like thank you abamu nenteekako ne bu comments mbikola kati yamuna Isima tobula ntino sirina mikutu mingi nnyo kati gwe jja kuntaasa kuba ye kaye ne bamuwa yetatawaana yetakebera taddayo era abamuvuma bavumira wabwere kwa yetabiraba naye ate Isima yawuliranga ekigambo kimu ku kimu n'okugoberera baani abazze ku mukutu ogwo gwakyalako kati noweesanga nga abamanyi bonna ne batuuse kati gwe nawe oli omu kwabo ndowooza kaye ye tayagala sibawa budde nnyo naye mbalaba nebyobogera mbiraba naye nga at least tuyinza okuba nga tulina 99% abakkiriziganya naffe 99 omu tabulamu oba babiri but we have at least 99%. Omu bwajja nga azze nakamanyiiro nze kakalamu wange tobeerako tosobola nakubeerako nze nzukukira ku ssimu nebakira ku ssimu nga sinaba kubuuza muntu yenna nsooka kukeera kulaba ani avumye omugenyi wange kiki ekityoboola kiki ekiwabula awo wembeera nenzira ku WhatsApp nenkebera WhatsApp ani ayo kyabuuza kiki kiri wate okuddamu oba ayina kamanyiiro nze sikolagana kamanyiiro kuba nange simanyiira nze omuntu yenna mmanyiira tetukolagana kuteerayo mwaka ivu n'olyoka olajjanira eyo emyaka n'emyaka gasiddamu yes that's it kati ssebo nkwanirizaako olwaleero tutandikiddewa Mukama naye kyetugenda okukola okutandikira wangi nnyo nange banaaba nkubira soke malo bagamba nti siriiko abasoke babeera eyo sijja kakati tinkoze ntya nasikiraba njagala kukubira nti video gundi tugenda otandikirako leero tugenda otandikirako
Obabuziza. Babuziza. Bane mwasize mutya. Musibye mutya. Muli mutya yo naje musinzira okubanga mulaba omukutu guno. Mwebale okwanukula campaign yange ey'okuboola abo abawagira Museveni. Mbebaza nnyo mwebale nnyo. Campaign yagira okingira wa? Ndi omuntu eyansanyusizza. Nagira okingira ku TikTok gundi yange, TikTok account yange. Ono omuntu eyansanyusizza. Bamuyita David Tutalo. Nedda tetugenda yeye. Kakati ekintu kiri mu public domain. Tetumukolako malisi. Ye kubidde endulunaga abamwagala omupangisa. Na gabe namba ye yesimulwa kubanze saji kutte. Nebo bogeze ku TikTok. Ojja kasanga. Bana Uganda mwebale nnyo, mwebale ddala. Era ndowooza David Lutalo mumuwe emirimu. Si kyekyo? Uganda nga bakwagala. Naye nga bakukyayi okaddiwa nga okyali muto. Mukama Katonda Kyagulanyi olyokanga nojja kasoke malola ogamba bano basoke Katonda all right tukwanirizaako nnyo yena gye tubadde tuyiseewo yeseewo tukomye ku lutalo wavuddeyo nenkujuza negga nti bannayuganda bwe baba bakwagadde bakwagala naye bwe bakuggyako engalo oyinza okulajana bannaye tubegayiridde mutuddiremu ojukira abali mu luyimba lwa tubonga naawe abayimbi abali mu tubonga naye actually ne King Saha yalimu kituufu okitegeera naye bwe yalaba nti bye yali ayimba nti tubonga naawe si ebituufu ebiri presentinga bannayuganda be baali babijjukiza nti tubonga noono naga abantu bano be banyimirizaawo be bayimiriza n'abo be neegomba nga nyingira ekisaawe ky'okuyimba bwenva ku bantu mba ntemye omuti bwe ntuddeko kyobula nti bwe yadda ku bantu ebintu byakyuka Big Eye nsuubira Big Eye concert ye gy'anaakola omanyi zino zonna z'abadde akola abadde ng'agezaako okulaga nti nze ndi wa people power nze ndi wa NUP naye nga buli muntu amuga tetunaba kwesiga bulungi okay wakasiramuka naye ate kakati oyagala kubeera wali ku mumbali mumbali wali mu maaso tosobola kubanga wakasiramuka nobeera nti ate gw'osaaza gira oliko emmanju eno katugire nga tukwetegereza nze nkimanyi mu mutima gwe amanyi kiki kyabala era amanyi gyalaga but patience pays abantu by the way kankubulire era kino kintu Museveni kyalina okujjukira nti abantu baamwagala mu myaka gy'ekinaana abantu bayagala Museveni okuva mu 86 91 92 93 oluvannyuma lw'okukola constitution waliwo ebitaanyumira bulungi bantu abaamuyamba ennyo mu 86 ng'olwo abaganda be yasuubiza nti ngenda kubawa kino ngenda bawa kiri abayisiza ku litalaba n'abaako byataabawa ne bayongera okunyiigamu kyovula nti nno ababaka abaava mu bitundu bya Buganda abaali mu CA tebasayininga constitution ya Uganda dayo ebiwandiiko bikyaliyo it is on record baagaana okusayininga lwaki baagaana okusayininga olw'ensonga nti musajja mukulu yeyo abasuubiza nga bamwegattako okulwana olutalo teyabituukiriza ate nga n'abamu ku balwanyi abamwegattako abaali aba Buganda nga Ssaabasajja Kabaka by that time yali Ssaabataka ye yabakonvinsinga okumwegattako baali bamaze n'oddugula mwakaba oba ddusula mwakaba nga baluguzeemu obulamu nga tebafudde mu ngeri etategeerekeka oba okitegeera awo ne bamukyawamu tugenda okumaliriza constitution ya 95 nga waliwo obumulumulu wakati wa Buganda ne Museveni kyova owulira nti enjogera egamba nti tubandye ebyaffe etandikiraawo nti constitution ye Museveni yafuna byonna byali yeetaaga okuleka ekintu kimu kyokka obuyinza ku ttaka gavumenti odikozesa nga bweyagala n'ebirala byonna obuyinza baabimuwa kaakati n'afunawo awo obutakkanya wakati w'Abaganda naye yennyini naye ng'ate kyava ku ye butabeera mwesimbu naye nga baamwagala Museveni abantu baamwagala tasobola nagamba nti tebaamwagala baamwagala mukama wange wenako oyagala okuzanya of course kazanya kubanga wiiki eno finally twategedde wa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu
Jali. Yes. Oluvanyuma lw'okututegeezako weekend twavaawo nga tukkiriziganyiza ati agenze era wangamba nti wali musanyufu nnyo olw'okufuluma kwe n'atulekaawo nga tewali waategeddwa waali gy'agenze. So wakati awo ng'afulumye naye nange sijja kulimba sijja kwewaana kyemmanyi kansooke nnongooseemu wano abantu abatulima empindi ku mugongo oba ku mabega nga muwoza nti Kyagulanyi President wa National Unity Platform talina we yali asobola kuyita okuleka nga gavumenti ekimanyiiko. Njagala obbagamba nti simanyi kuvuma naye njagala okukozesa ekigambo nti either muli babuyabuya oba mukyali bato mu byobufuzi. Nkiddamu abagamba nti President wa National Unity Platform okuva mu Uganda yali tasobola kuvaamu nti era abasirikale baali bamanyi buli movement gyali akola. Nja bagamba nti muli babuyabuya. Let me justify. Bwe kiba nti mwali mumanyi waali lwaki bwe yava mu maka lwe mwalumba amaka ge ekiro temwamukwata we yali yekwese we yali yekukumya okumala wiiki 2. Ekyokubiri kiki ekyabatwala maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mutandika n'okuhumiliatinga mukyala we n'okutuuka okuteeka ebifaananyi oba video ku social media ng'ate mwali mumanyi omwami waali ng'ate baali bagamba baali bamubuuza ali luddawa. Kiki ekibawambisa abantu ab'enjawulo ababadde abakulembeze ba National Unity Platform nga mubabuuza kimu Kyagulanyi ali luddawa ate nga mumanyi waali? Ebibuuzo byennyina ku basajja bano most especially abeeyita opposition bagirawo bye basinga okubanja Kyagulanyi obadde okimanyi oyinza okwesanga nga ba NRM tebamubanja naye nga aba opposition aba NRM waliwo ono ani gwegala okuba kale kuba tugende. Bobi Wine could not even wait for on the day of election. Bobi Wine could not even wait for declaration of election. He ran out of Uganda. He has been lying to you, eating fene, those old videos he made, that on this day, things he recorded long ago. He's a movie star, he's a film star. So for him, he's in London, he got a home, he has been living with Pastor Chaze in London. Now he has moved away from Crandon with Pastor Chaze. Now he moved to US, he's in Boston. So he's making money. Of all people, boyagala okujjako statement. Ompadde bala mbarugahara ababenyali tebagira ono wenyali ninga onategeera yono sebo minister okukuwa minister kikufuula kutegeera ono bamusasula ndoza na kigamba Uganda eyencha ono ekyamuweesa obwa minister yali alina sente nyingi z'abanja mu 7 jukira yakuba kampeni ya 2016 nakuba kampeni ya 2021 ng'akozesa byuma bya Balamu marketing agency nga yawewula mu 7 ku kye bayita campaign expenditure amagezi gamwesera sound ne stage amagezi gamwesera okitegeera ya investing a lot of money n'agula stage ndoza ayina n'okubanga aweza stage ennyo 5 kituufu ne stage oseko ne sound n'omukyere mu 7 yali tabangako na muntu ali ku tiimu ye amugamba nti president tugenda kubeera ne rale mu kifo bwekiti naye nga to spending for now. Buli muntu eyabeeraga ku lusegere lwa Museveni ng'asooka kuleeta budget kati Balamu yabala n'agamba nti muzeeyi tulina okumuyambako kasa yafuna audience ne muzeeyi namugamba muzeeyi nze ebintu by'ebyuma sagala weeraliikirire ate olina okukola kino olina okukola kiri kati naddira ebyuma bye n'abireeta n'abeera nga muzeeyi amuwola kye bayita nkuwalooni muzeeyi onoosasula nga omaze okulayira. You don't need to stress yourself over sente za byuma, ate sente za bakozi abagenda okubeera ku byuma, ate sente za sound, ate sente za stage. Tolaba nti no buli Museveni gye yagendanga wabangayo sete ey'enjawulo nga tebalina kubitambuza kubijja no kubizza eri. Kakati Balamu, he is just on a paycheck. Yasasulwa. Actually nyezo ogamba nti Balamu is paid to act stupidly. Asasulwa okwesiriwaza. Bamuwa ministry si lwakuba nti n'agenda kuweereza abavubuka. Bamuwa ministry asobole okuyisizaamu ssente z'alina okwesasula. Ekyo muyinza okukkiriziganya nange naye n'abatajja kukkiriziganya nange muddeyo munoonye ddi Balamu lwatandika okuleeta ebyuma
mulare za Museveni era waliwo akavuyo kangi nnyo wakati awo abalyanga sente mu ddiirwa eyo banyiga nnyo kakati Balamu tosobola mujjako kigambo kyonna kya magezi kankuwe ekyokulabirako Balamu agamba nti Kyagulanyi omwagala w'abangi yakwata dda videos atolako butozi kale bw'abanga ddala kyayogera kituufu Kyagulanyi alina amagezi nti yasobola okupredictinga n'amanya nti bagenda kuwa ba social media handlers oba ba influencers bilioni 5 ngenaku z'omwezi mukaaga n'akola ka video ngenaku z'omwezi ngakoleka ennaku z'omwezi 2 mu meka akakola bama January nga 17 kakati byonna nga bwe yabikola dda actually alina n'okuba nga yabikola akyali mu campaign n'atereka kakati byonna bye yapredictinga omulokozi waffe Kyagulanyi bannaye Mukama Katonda akuwangaaze nti byonna bye yateeka mu buvidiyo bwe yajja akwata yeetegekera akaseera k'okutoloka kati bataako kamukamu naye nga buli kavidiyo ke bata kabeera up to date with the current events nti bwe kiba nga ekintu kyabaddewo leero ennaku z'omwezi tulikodinze ennaku z'omwezi 20 nti events bwe ziba zabaddewo nga 2 Kyagulanyi n'alikodinga n'agamba ennaku z'omwezi olwaliro 21 olunaku lwajjo mwawulidde nga Museveni agamba mbu ate ewamuwanga Kivumbi bamukutte olw'okuba nti no yaleese abatujju nga buli kimu kiri azi in real time. Kyagulanyi olina amagezi musajja gwe weetaaga kubanga amagezi ago golina oyina engeri gy'otoolerako abantu akajiika atirisi buli muntu n'ogenda buli munnayuganda n'omuwa ku magezi ago agasobola okumanya ebiribeerawo mu maaso eyo n'obiteekateeka emabega eno nga Balamu bw'atugamba ate n'obiteera mu kaseera kato mu kye bayita real time. Nze kwagala kyobula nti no bayira wino okumuloota Namuloose era wazeemu Namuloose ne kuno ne selector David Namuloteddemu kiba naffe kyotya kati pabata mulota tuli kuki simanyi love gye mulinako naye nazemu ne mulota nego manye ebirembe gy'olya ng'oloose ku Kyagulanyi olya ng'olulamu buteredde mulabye nga ali mu kusaala era of course namulabyeko emisana nga aweereza abaisiramu gundi ennungi like abaweereza Idi Mubaraka namulabye sijja kwewakana naye nyina olunaku lwe simulaba gundi hando yesigivaako njibeerako kyateekayo kyenyongerayo kinkakatako okwagala Kyagulanyi bannange eddagala mubeera ne stress ne mubeereyo ne mukaaba ne mwesibira mu nnyumba okwagala Kyagulanyi okumuwagira okumubeera nga munoga nti okumuyingiramu n'omutegeera it is medicine itself, it is a therapy era nze mbasaasiramu abaddeyo ne mubonaabona ne mukaaba bino byonna byolaba nnyirira Kyagulanyi yannyiriza just omulowoozako obulowooza ofuna akatuuyo n'owulira emirembe ne bwoba olina ekikubanja okkakkana oli omwana ddagala nedda nkubuulira mazima kakalamu toddangaawo ne westressinga bw'obanga westressinga wakiriyo ennyimba za Kyagulanyi teekako wemali ojja kulanga ebintu bitambula bulungi. So Balamu ayagala okukulowoozesa nti buli kimu ekinaabaawo mu maaso eyo mu myezi egiddako Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiwa ne dates kubanga buli video gyayogerako agiwa date ojjukira bwe yali ekyanja ekanyanya wali nga ali ku ddwaliro lya Ignatius Musazi yayogera naga erwalere ennaku z'omwezi ziri bweziti kati mu ngalabi ya Balamu yakukakasa nti ebyo byonna omusajja yabi-pre-recordinga n'abiwa ne dates zabirikodingiddeko n'abifulumiza in real time with the current events n'ayitamu n'agende wa Pastor Charles kati Balamu ayina embeera eno emmere bwe mba sijja kugirya waakiri njiwandulamu amalusu oba ngiteekamu obutwa n'abalala ne batagirya okitegeera kati lwaki ayogera ku Pastor Charles ayagala like nga banogamba kumwonoona Pastor Charles yomweru Pastor Charles eyamusabira ye musajja eyayita ababaka ba parliament mu mwaka gwa 2018 ng'afunye vision oluvannyuma lwa ŋŋaali eyajja nga bali mu meeting yaabwe mu church nebanga ekonkona ku luggi oba kitegeera bo ng'abalokole babeera ne kye twandiyise
okuwanuuza beebuuza lwaki ŋŋaali mu bifo byonna ezze wanne waffe nekunkona ate ng'egenza okujja nga tuli mu kuteekateeka lukuŋŋaana wateeka okubeerawo message naga nti ŋŋaali eripresentinga ki ggwanga baani abalowooleza eggwanga nti babaka ba palamenti ne ba ministers ne bagaa nti ku lunaku luno tuyite ababaka ba palamenti bonna bajje tulyeko nabo ekyemisana nga tumaze okusaba then tunyumyeko nabo n'aweereza invitations eri ababaka ba palamenti abasukka mu 400 mu 2 I think it was 2018 kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu by that time yali mubaka wa palamenti nga mpya stogo mpya okitegeera kakati imagine ababaka ba palamenti n'owekitundu yennyini yali tazze okitegeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku interview omwami oyo gye yakola ku NTV agamba nti alabika yali ava na bweru wa ggwanga naye ndowooza omuyambi we n'amugamba hey honorable tulina wetwasuubiza wetujja okugenda teyadda nawaka olwava ku airport n'agwa wali kuki ku church yani ya Pastor Michael Chazze Pastor Michael Chazze ye omu ku bakulembeze ba obulokole mu Uganda era be bakoze okulaba nti obulokole bubeera mu kifo kye bulimu olunaku olwaleero naye ye muntu ayogera amazima waddenga toyagala kugawulira kati Balamu agezaako kwonoona ekifaananyi kya Pastor Michael Chazze nti ne bw'aba akubidde Museveni essimu amanya nti ono wa NUP sijja gikwata. That is Balamu for you. Kati alina ennyumba UK and Pastor Chazze simanyi kubanga agamba simanyi nene bw'aba alina ennyumba kibi bw'abanga agirina si kibi then bw'obanga oyagala okutegeera obulungi bwa Balamu jaya abasajja nga mikwano gyammwe gwe bayita Ashibaga Kato Ray Superstar simanyi akyali wano musajja wattu kiki ekyamudduse Kampala ng'ate yali muntu wa gavumenti yatuuka paka wa Museveni naye lwaki yatuuka wano ate n'atuuka okusaba obuddamu ng'abusabira ku NUP ekyogamba nti ali wano ku international medication kali katumuveeko kubanga oyo omusajja mulwadde naye tunuulira omusajja gwe bayita Ashibaga Kato bwe bagabye ssente biliyoni 5 n'avaayo mu mpuku gye yabadde akulaga nti nno y'omu ku beetaagisa okufuna ku ssente ezo naye nga yamuteeka mu mbeera eyo si mulala ye Balamu Barugahanda. Ashibaga Kato was a darling. Abantu ba diaspora bayagala Ashibaga Kato. Ashibaga Kato nga akwata latest phones. Ashibaga Kato nga data tamuggwako. Ashibaga Kato nga rent tamuggwako. Ashibaga Kato nga abantu bamwagala nga bamulinda okuleeta amawulire agakwata ku gye bayita fada. He was an inspirational YouTuber oba social media handler. Eya inspiring abantu bangi okuyingira mu like mu blogging, mu facebooking and all that. Olwaleero Ashibaga Kato aba diaspora we bamuta ayinza n'okubanga anoonya emitwalo 2 ne gimubula. Sorry, nange we nagenda okuvaayo ndowooza my last interview gye twakola naye ng'omulaba ali mu ng'ali bubi naye ng'olowooza ani yamutuusa ku ekyo yali Balamu Barugahara. Balamu ssente ze yafuna mu linnya lya Ashibaga Kato. Ashibaga Kato teyafunako yadde 20%. Nkiddamu ng'ate kirumamu. Balamu ssente ze yafuna mba Ashibaga Kato waliwo ono gayi ndooza ye Nahabwe Roni yafira mu kabwe yoli gwe nali nkugamba. Kati Ashibaga Kato Nahabwe Roni Ray Superstar kuliko n'omulala awo balinga banna 5 baali babasuubiza bawo bumotoka buno bwe bayita Alex nga buli kamotoka bakataddeko ndoza miliyoni zaali 3 buli mwana nga bamujjidde miliyoni 5. Ashibaga Kato ayinza okubanga miliyoni 5 yazifuna ezasooka kati naye nga buli mwana bamutaddeko miliyoni 2.5 nze nsuubira nti kati Balamu ye yazifuna dda naye nga gye zaali zirina okugenda tezaatuukayo oba okitegeera. Kati ate Balamu bw'abanga akutusiza mu maaso ga president akusuubira naawe obeere nga osobola okukonvinsinga Museveni omuggyemu ssente endala kubanga akutuusiza ku kye bagiyita nsulo weesenere kati n'abamalayo bw'atyo. Kakati obuzibu Ashibaga Kato bw'agenda okusanga bwe buno era agenda kubeera nga bali ba Besford Mulondo nti ayingidde mu kigaali kya social media bano be basuubiza biliyoni 5 agende yeetoolere ku kikolimo ewatali muntu n'omu akimukase.
So Balamu tajibwako hadiisi kubikwatagana na kumanya muntu ali mu buyinike oba tali mu buyinike, because omulimu gwi nga baloga nti omulimu Balamu goyinza okumujjuukirirako tayinaayo kintu na kimu bwe kiti. Olwaleero twandibadde tulina hubs z'abavubuka mu Kampala, at least mu Kampala and suburbs, nga tumanyi nti no minister abeera ne engagements n'abavubuka okunoonya butya bwe basobola okuva mu bwavu. N'omuwulira azunga aveena deria deno, kubanga tebaagala kukola bintu bigenda kukyusa abavubuka, baagala nnyo ebintu ebyo ebyokwokyayo. Balamu asobola okuyita ku radio ye n'akuwa miliyoni emu nga tolina ky'omukoledde, n'ogenda oba wakagenda n'akubira omulala gw'amanyi nti akubanja. Aga nti Kakalamu omubanja kozi wange Kakalamu omubanja mmeka? Mubanja emitwalo 6 mukubire kati nva muwa miliyoni. Oba oli awo ine musajja kakati nkutwale ku ndagu oli luddawa kati akuwadde sente ate ne zikuvaako oba okitegeera. Alinga ne mukwano gwange omulala nabeeranga naye wali omukwano gwange ng'asobola okuwa emitwalo 2 muba mwakawukana nakubira naga Matovu nyamba kino kintereka emitwalo 10 njazi kuwanga nga nkulabye kindi bubi ate sereze nina nyina sereze swera akuwadde 2 nasooka asikako 10 ate tezijja kudda ate isobola omutegedde yisebo bali babiri anti kati babeera basatu fezi zibeera 3 bonna bali bakola omulimu kakati abo bo ebyo bwe bato wakuweero ina kudduka n'omuviira ku era bwakukubira n'omugamba nti mbadde nziweerezze wakati gwe tobeerako na sente mu ngalo omutima omubi ogwakunywa ekisajja gwe gweva okuwa sente kyobola temugenda gaggawala akuwa sente n'akukolimira ate n'azikugjako tajjabo kama Katonda. Kakati oyo ye Balamu kati kankubulire teriyo muntu abbye Museveni nga Balamu tabadde nga bonogamba nga yabala. Teriyo muntu abbye Museveni nga Balamu omuzanyo ogwo tagubaddemu. Kati oyo tasobola kwogera ku Kyagulanyi kubanga n'obwongo obufuula omuntu atabadde muyimbi tabulina. Balamu asobola okusanga omuyimbi nga abadde superstar n'amusuula. He's not a promoter, he's not a marketeer, he's a conman. Minister muteke kakati echa minister kitiibwa naye omuntu okubeera honorable, we must see your honorary like activities. Tewetagana kweyogera nti you honorable gochimanyi nti nze nabeera ngikapala nga waliwo abampita honorable ninga tesibeeranga ko mbaka wa parliament naye abantu batunulira ebintu byokola. Nange Google yabadde mpandiikako nabadde njikebera wiiki eno ngegamba obwemupi wekayunga nalimbo lina 226 omulaba onaali yogera soma. Okay. Reports from the 2023 and the ongoing updates into the 2026 indicate that bogera ku Kakalamu the answer. Reports indicate that he relocated to seek better opportunities. Due to this move, he reportedly stepped away from his earlier plans to run for a political seat in Kayunga district during the 2026 Ugandan elections. Singa kati nze mupi. Ovolya olaba Google kati ekiraba. Kakati kijagala okulaga. Kati njagala okugamba ekintu kino. Naye ali mu ntebe yange. Balamu talina constituents jasobola kwesimbamu nawangula kebuberebwa LC1. Naye ali mu ntebe yange. Nzijja. Genda. Kiki ekyo kyoyogedde? Genda. Nze nali simanyi nti nno waliwo abantu abavuganga badda mu Livansi. Kirese. Okiziza. Olimi lutonzi. Wadde olina okunsupportinga. Kati omuntu yenna nga ali wano. Kirese. Nga weegomba kuddayo kwesimbawo Kampala. Obanga avuga Livansi. Si kwegomba kwesimba okukulembera. Ebintu ebikyuka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president. Nze okugenda okwesimba ebukoma nsimbi gye nzaalibwa. Saagala genda kwesimba ku bantu kubalimba. Njagala abantu bagambe nti mutabani wa Mbega okusinziira ku bye tuzze tugoberera byakola yasaanidde okubeera omubaka wa parliament.
Ukimanyi abantu erinnya eryo oba tulikyusekyusemu ya mutabani wa Mbega kati ate nga ku kyalo lye bamanyi litinkula omutima litya nkubega okitegeera bw'okimanyi nti constituency liba linaatera okuggwayo ekigambo litandika naye ekyogerako okitegeera gwe obadde okimanyi nti constituency esobola okuyita omuntu abeera omukiise waayo nga teyeetaga nakuba posters olw'ensonga nti bakulabyemu obuweereza kati nze kankubuulire bwe mbanga mbadde MP ow'ebukomansimbi omusaala gwe baba bagenda okumpa oba zino sente zogamba omanyi Kyagulanyi bwabanga ye president bikyuka tebagenda kuwa mmotoka ombaka wa parliament oyinza otya okuba nga tesobola kwefunira mmotoka byo bijja kuba bikyuka naye katulowooze nti kale bibadde tebikyuse nze nga nkoze kyetwandise arrangement n'abatuuze bange ababukomansimbi nkukakasa sirina kinyinyi kye banjagala nze mbanjagala buweereza olaba nakati natandise okulobinga ndi mukunoonya wensobola okujja Nayikondo nziweereze mu bitundu byemanyi nti kati kino kitundu kyetaga Nayikondo ogwo omutwalo gukukutti ogwa dola teguwera ye waliwo yangambye guwera teguwera Nayikondo okimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yazimbirako abantu b'omu Kyadondo Nayikondo nga tanaba nakwesimbawo yes it is just a matter of kufuna mikwano gyo wano n'obagamba nti tulina communities zaffe ezeetaaga amazzi okitegeera budget abasajja basima amazzi ku miliyoni 3 oba okitegeera lwakuba nti agabeera ga ku nyumba ate nga bagasimisiza nangalo so Nayikondo zisoboka kale kinene nnyo bala miliyoni nga 10 muli mpulira ekitundu kyange kirina okunfunamu nga siri mukulembeze andi buli munnayuganda kyeyandibadde alina okukola President waffe omwelo wabangi wenagambye kati eddagala ly'essanyu nti omuntu ayagala okufuna essanyu oyina kubanga music ewumuza ebirowoozo naye bagamba nti music ddagala liwumuze nawe Kyagulanyi yes omuntu kyolina okukola kyekyo kye yakola nti yasobola okuteeka emikono gye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wadde nga yali tali mukulembeze n'agenda ekaseese eri abantu abafuna amataba n'abaako kati akayimba kagamba Kyagulanyi ssanyu awumuza ebirowoozo oyo omwana mama Robert Kyagulanyi ssanyu awumuza ebirowoozo gwe buli w'omulowoozaako gwe kyolina okumanya stress agenze kyova olaba nti abasajja bano abakwata abaana baffe baba ababuuza abawaaki nga mumwagala nnyo lwaki temwagala jjeno bwe mutyo naye gwe ssebo okubeera nga okumanya banaye abantu nga bakutegedde ofuna emirembe yes omusajja ku bantu kati nono naye katumalirize lumu olyoka olabe ndyoke nkyogere bulungi kwa nono naye yafubutuseeyo Bobi Wine tewakuba basajja kimmooni Bobi Wine you were allowed to get out waliwo omukadde w'ekkanisa eggulu helped to get out ekisaawe ekimu n'aba immigration baavaako entebe tewaliwo n'aba immigration yakola ku kiro ekyo komyawo nkwegayiridde komyawo babirabye abantu betugenda okugamba babirabye komyawo teri VIP alina passport etali mu chipu ezammwe ziriko chipu gyo zigenderere waliwo kana kagundi ke batikakuuma ako si design naye ezammwe teziri activated kankubulire omuntu kakalaamu abo abasajja basasulwa they are paid naye abantu tebakyabiriko munange abo abasajja basasulwa okusiriwaza abantu kati mbuuza omuntu gwe banoonya ayita we balina musanga agamba waliwo mukadde w'eggulu kati oyagala kugamba nti Bobi Wine okufuluma mu Uganda yayita ku international airport Entebbe babajjawo bonna mbukyoyagala okutugamba nti Bobi Wine okufuluma Uganda yatuuka ku immigration n'awaayo passport ne bakoonamu exit obwongo bw'abasajja abaasoma naye nga tebakozesa magezi bututamye oyo kati kamugatte wamu nani ne Mukasambidde Mukasambidde yagambye omanyi bagenda ne beefuula nti like bamanyi nnyo waliwo omukwano gwange yaŋŋambye nti oyo yazze wano okufuna obutuuze fayiro yabadde ebulako linnya lye really mwami Kyagulanyi omuntu okufuna obutuuze katugeze process ogimanyi mbu yeyabadde abulako mbu kimwetaagisa kuva Uganda ajje
fayiro ya application ya family ye okufuna obutuuze eryoka etambule. Nemwe balooya bani ababasomesa bannange ennaku zino kubanga ndaba balooya abo tubadde tubagoberera tubadde tubawa ebitiibwa. Balooya kati bafuukidde ddala abafere. Nkukakasa looya omusanga ku mukutu nga kutuddeko wa bodaboda owa bodaboda na reasoninga better, far much better than a lawyer. Mukasambidde is a doctor. For crying out loud, n'oyo omusajja gwe bayita Munyagwa naye ssebo mbuloya akantu kali kanyimidde obeera ku mukutu nga lawyer atudde. Lawyer nga atudde olaba Isima Lubega ekibibi bw'atuula wano ne mbidde Mukasa n'atuula wano Isima Lubega ekibibi ataatuuka yadde mu S4 asobola okureasoninga Mukasa mbidde n'amuleka wali. Waliwo omusajja ayogera luzungu alinga Rasta mugoberera ennaku zino luzana oli mugwako ojja kumulaba mumanyi ayogera luzungu mumanyi but there is a way gayo no bwakira ku macha nange mbugwako by mistake ndowooza naye ndowooza algorithm yampinkinze ndabika naye tunulira omuvubuka nga atudde ne munyu atudde ebbali w'ennyumba ng'ogitunulira n'ogamba nga n'ennyumba ye teriko plaster wow. N'owulira I know that guy. He looks a Rasta. He looks like a law citizen. He looks like a person who can barely get 2 meals a night or a day. Ye muntu atalabika kuba nti nekyayigwanya ateekamu sukaali, but he analyzes issues. Yayogera ku kyekweka kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nagamba any genius leader would do that. Kati wulira abasajja bano abatugamba mbu Kyagulanyi Ssentamu basooka ne boogera ku okwekweka nga baga kyakoze kikyamu. Kati nga bamanyi in fact era abo bamunyoga basooka ne bagamba yadduka dda taliimu yafuluma taliiwo taliiwo odduka otya kale omanyi ffe bwe twali ne Besigye nga tulumba kazijukiza basooka ne bagamba taliimu yafuluma dda yesebo n'aleeta ka vidiyo nga kalaga nga ali wali ku bbiri nga bawano ngewa pastor yali Senyonga ayita bwati ku ttaawo ne bagamba akasajja mwekali naye kakati kati lwaki akwata bu vidiyo buli kyakola ne bwassa obusa singa bamulaba nga sizza bandi badde babuuza lwaki assa abo abasajja they are paid to be stupid. They are paid. Omukyala gwe bayita Betty Namboze bakireke bwe yali olumu ku TV n'agamba Balamu yamudescribing nga useful idiot. But now these are educated idiots. Abasalawo okwesiriwaliza ddala nga balowooza nti n'abantu be boogereramu ebintu ebyo bagenda kubitwala mu busirusiru nga nabo bwe babifulumya mu busirusiru. Njagala okukakasa abasajja abo tebalina kintu kye balina kukola nga aba opposition bo balowooza nti okubeera mu opposition nayo party number ndio omuntu okuba nga oli mu opposition it is another political party. Nti Kyagulanyi One National Unity Platform yalina okuwa work plan aba DP aba UPC aba CP aba JEMA aba PPP PFF ne FDC. Kyagulanyi wa NUP baagala aleeta agenda eyi opposition. Mbuuza mwani abaganya okugenda ku streets okwekalakasa babagambye nti no tiyagasi go baleese mu Uganda One National Unity Platform mwaba PFF nga mukulembeddwa mu Lukwago bwe mugenda ne mwekalakasa olw'okuba nti no Besigye si musumulule tiyagasi tebaamu bakube. Mbuuza mwabagala okugamba nti no Kyagulanyi tebamunoonya Edi Mutwe ali luddawa nkomera Edi Mutwe Seko bano ba Gaddafi waliwo n'omuganda waffe Akile Ukivumbi tulina omwogezi omumyuka w'omwogezi w'ekibiina omanye emisango gye babavunaana egimu ku misango gye babavunaana baali mu parade Olivia Lutaya baali ku parade kyokka nga bakugamba okusinziira mu kiteeko ekyo ekijingirire kye baagala okuyitamu okukwatira mu Kyagulanyi baga nti omuntu okukola parade gwabaddewo n'agibaddeko muna muvunaanibwa kyenkanyi. Kati bwe muba nga mwakwata abaali mu parade nga bayimiridde ate olwo yali agiyitamu ng'atambula oba otegeera kakati abasajja bano obwongo bwabwe obuuza ddala bukola ddi obwongo bwabwe bukola nga baluddewo okubasasula. Actually kati eyo category teekamu basajja Mivule teekamu Frank Gashumba teekamu ono
era naye abeera ne Munyagwa Bijirwa obo kitegeera n'abalala abali mu category ezo kati nalabye nono Lumu Richard Lumu abadde akiikirira abantu ba Mityana South. Lumu ya okay. I think Mityana South. Mbuuza ngaddiro wali oyagadde ku Robert Kyagulanyi Center. Yo wa PFF. Yagendedde ku PFF ndowooza ku mulundi guno. Njagala mubuuza ngaddiro yali ayagadde ku Robert Kyagulanyi Center. Akomewo. Omusajja akomewo. Nandibadde gamba nti go and eat your mother naye kankusaasire. Nandiga you go and eat your mother. Akomewo akoleki. Wali omwagaliza kalungi ki? Munyagwa kiki ekirungi kye wali oyagaliza His Excellency Robert Kyagulanyi Center. Basajja mivule ngaddiro wali oyagadde Robert Kyagulanyi Center. Nga ne bwagenda ekavule no si kavule bwagenda ekamwocha wali ogenzeyo ngambega nga n'amaaso gakuvuddeyo gakutwakadde olinga zine message bakutidde kamaso. Aba basajja batemu nnyo. Omanyi lwaki baagala nnyo Kyagulanyi addeyo Uganda? Bw'abeera e Kampala basobola okusolooza Museveni. Tukola muzeeyi otulabye kakati taliiwo bagenda okukaaba obwavu. Tinalabyeyo ne ambassador oba ambassador Adonia Ayebare. Kakati ambassador weebuuze nga Kyagulanyi tannaba kugenda Amerika abadde akola mirimu ki? Yamuwadde ebyokukola naye. Thank you. Era kati sente zigenda kujja okulaba nti era kati ambassador ateekwa okuba nga budget yafulumye dda surveillance. We must put a ring on him. We must get people abagenda okutambula naye. We must hire like snipers. Nene erabira nti ensi gyalimu Amerika. Ye tegeera Kyagulanyi kikyali. If we wanted, we would put a red flag and his Interpol. My dear, Museveni is not viewed as he was before. Museveni engeri gye bamulabanga mululi si gye bamulabamu olunaku olwaleero. Then n'ekintu ekirala njagala obbajjukiza nti ebintu byashiftinga right now. Credibility ya president oba ya government ng'eyagala okuteeka kyewandiise red flag ku mutuuze yenna ow'ensi eyo. It is questionable olwaleero in dictatorships. Mu nsi ewatali kulonda kwe bayita free and fair. Nkidamu mu nsi ewatali kulonda kuyitibwa free and fair. Mu nsi ewatali respect of human rights. Mu nsi ewatali kye tuyita nchite ntya freedom of movement. Enzigi z'ensi endala ezandibadde ziggalwa ziggulwa. Kyova olaba nakugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Center asobola okutambula n'ava mu Uganda n'atuuka mu America n'atuuka e Bungereza n'atuuka mu Australia nga talina passport. Ekyo kimanyi? Twakyogerako luli. Kati bano abasajja abagamba passport, yes, passport zibeera mu chip tolimbye. Naye omuntu atoloka ng'ali ku level y'obwa presidenti tayita muze bayita legal channels. Tayita mu mikutu gy'omanyi. Okimanyi nti omuntu asobola okuva e Uganda n'atuuka e South Africa nga tali nnyenyonyi. Ekyo badde okimanyi? Naye kati abasajja engeri gye batula ne confidence kati nga Munyagwa yadde atudde. Leka nawe kulimba naawe. Iya mugundi leka nawe kulimba. Ebyo mubuzeebuze abantu abalala. Siye munene alina figa. Era olabira ddala nga byayogera byonna bituufu. Noda amubuuza noga akati president w'ekibiina n'afuluma nola kungu naye atandise okusiriwalira ddala. Omanyi omuntu osobola okubeera nga osomye nate no siriwalizibwa. Naye gundi dini bangambye yafulumye yayise dini. Nawulidde mbu yagenze omanyi dini yali alina obutuuze mu Bungereza ndowooza. Nga yagamba takuba ekyeyo. Ensi waliwo abantu bangi nnyo benalabanga twali wano nendaba ensi gye bayita Uganda ne bagamba nze sikuba owulira ate temujja ku dini olowooza yali akimanyi nti asobola okubeera mu kkomera n'asulayo. Dini olowooza yali akimanyi nti asobola okusimbibwa mu kkooti omusango ne gumusinga. Dini olowooza yali akimanyi nti asobola okubayo n'agamba nti mu nsonyi weno story gye nakola nagikola oba with the feelings mu maanyi ge yali ng'ayogeza. Mulowooza yali gokimanyi nti nno dini yasinkanako President Museveni n'ambuuza what do you want? N'amugamba nti muzeeyi nze sikwagalako sente bye nayagala okukolako sente ngenda kuwa proposal. Eyo proposal ya gundi eyaba
social media yali concept ya Dean Lubowa Sava mukaluka 221 nga agenda ku handlinga digital media nga yagenda okubeera control gwandi sotia ye yali ayina okubeera lead wa the one social media kuba bali bamanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina amaanyi mangi kuki ku social media n'atwalira Museveni proposal nga ya buwumbi 10 ndowooza abaana bagiraba ku mmeeza ate bano basikamu empapula ate bano bateesa ye basalira babagenda bwa batane obumala kati oli yaleeta 10 kati bano n'abagamba obutano ne bagamba ate Katonda atuwadde nnyo Museveni yabawadde ssente mu sako siza kola campaign kati oli yali agenda mu campaign ya 2021 ojukira 2022 jukira ati campaign ezo zali more of ezo ku mikutu jukira nti waliwo covid mu kaseera ako kati nga akoze proposal ayagala kola campaign jwandise social media campaign akwate Facebook akwate YouTube akwate by that time TikTok tiyali nnyo popular zonna zijuzeko Museveni ngabo walabye bine byajjazi wirijajja ebyaliwo before akalunga tikanabeerawo kakati omanya abana ba first family era bannaye bana ate bine bintu bisala mbono bisala mukakala musijja kudda nati sokanga kumbrifinga byogenda okwogera nange sebo sogenda kera bulijjo luliwe nagamba kambi kugambe kunga wangana kati ngamba wano soke mpulire bino byengenda okwogera biflowingira mu kino kye nalise embozi okitegeera bana abaana ba Natasha omulugube gubasusse tubulira kubulira concept katika nkubulire 27 guns eyo concept ya movie okimanyi nti waliwo omuntu eyali agiwandiise and I was part of it katika nkikugambe I was part of it kubanga guy yajjanga nga a consulting abo bo yagala kukola proposal ya writing bichi omusajja akoma wangamba concept yange bagibba okitegeera and byenjogera si bya myaka 5 egiyise bikadde biri myaka nga 10 abiri da mabegako eringa nkyalina ku Radio Sapiensia oba okitegeera ng'omusajja ayagala okukola project eyo era omu ku bamemba ba first family ne bagibba muwala wa Museveni n'agiyimirira wakati Jazzy with Jajja eyo concept yali ya Dean Lubowa Sava not necessarily the name but the concept omuntu asobola okubbako ekirowoozo kyo n'akiimplementinga bubi nekitafuna results nga Museveni bwe yabba gundi y'omusolo eya okujjawo omusolo gw'omutwe eya Kizza Besigye yakijjawo nga teyetegese bulungi Museveni yabba concept y'okusomesa abaana yagijja mu manifesto ya omugenzi kati Paul Kawanga Semwogerere mu kalulu ka 96 n'aleta UPE naye nga tagitegeera bulungi kubanga ye yabba bubbi nti abaana basome yasooka abaana basome kyokka ne basoma ate ne bakona kakati ne concept ene ya digital media campaign yali ya Diini kati ekyokubiri Diini kye yasaba Museveni namugamba abasajja bo tebankwata nga nkola emirimu gyange nga investigative bye namugamba genda okole naye neerabira nti ate abamu ku be yali alinnya ku bugere ate nabo baali ba State House kakati gwe olina okukola appointment naye waliwo afuna appointment nga bali mu lukuubo obo ntegeera kyekyamuleetedde ebizibu ebyo kati naye yategedde nanga bano abasajja tebeesigwa nze Diini muwagira dduke nekyesimanyi asylum gyanaasaba bw'anaaba nga asabye asylum ayina obutuuze either in UK in one of the European countries wembeera wano mwempulira abantu nga boogera nze sisobola kuba kyeyo I can never era namuwulira nga atudde ne bana Stanley abo Mzee Stanley kati nze nkubuulira nga bannyonnyola ne Stanley oyo omulaba tola nti emyaka mingi kye bayita obulamu muganda wange obulamu bwagalwa era oyinza okwesanga nga bagambye Stanley ne Uganda avuddeyo oba nga yeetuze oba nga afudde accident gwaba abasajja bano tebeesigwa nze nakugamba Uganda tetubeerangamu nabatezi ba bomu Uganda tetubangako nabatezi ba bomu bano sima al-Shabaab bishibiko tetubangamu nabatezi ba bomu kati kyezobola mba nkugamba bonna nange mba nkugamba oluusi n'owuliranga ebimu bisazeemu anti kati obuzibu bwe buli omuntu bw'obanga onyumya emboozi eflowing okusinziira ku kyoyogedde
kati era bw'onoosala mu kyosazeemu ojja kulaba nga waliwo ekitagatta. Wasalamu ebintu bya kwezi wankola bubi. Oluusi lwe mba nkutaasa ebyo. Wamutaasa nnyo. Nedda waliwo nange ebimu bye mba nkutaasa. Wamutaasa nnyo. Balina bye nkutaasa. Tolina byontaasa nga ndi wa makkani. Tolina byontaasa. Nze nkubuulira abo abasajja batemu tosobola bakolera n'olwo okimanyi kati olabyeko ku movies. Okimanyi nti omuntu bamusindika ku mission nga bamugaye nti genda otegundi ne bamusindikira n'agenda okumutta. Kyokka nono gwe basindisa okutta naye ne bamuteeka ku mulala agenda omutta. Paka anaasembayo ono yakola mission ye yennyini lwamwetulisiza okuggyawo obujulizi okusiimulirawo ddala obujulizi. Okimanyi tebasobola kukutuma kubega muntu ne bakutuma wekka. Gwokimanyi nti teri mbega yali akozeeko mu gavumenti ya Museveni gwosobola gamba nti yava obwambega kati yabuvaamu nti lw'omushana eyakulirako n'ekitongole ekya ISO mbu kati yalitayalinga yabivaamu. Hali ati alina mulimo ki kyoga nti obusete bwafuna n'agenda ku channel eno ne bamuwayo 10 n'agenda ku channel ne bamuwayo 2 mbuzi ayimirirako n'awererako abaana. Abasajja abamu balina okwefuula abalalu naye nga tebali ku kasasiro. Beefuula abalalu nga bye boogera bya kiralu naye nga tebagenze kulya ku kasasiro. Kasasiro waabwe gy'emikutu egy'enjawulo n'ayogera ekinogaba oh my god is this omusajja ono yasoma yayogedde bino ali ku kasasiro ali goyinza ogamba nti omulongooseemu naye byayogera byonna bya kasasiro. Be basentamu Sewandagi omuntu nga wali obaddeko informa tobasobola bakuta bakusse. Nze nyina omusajja gwe nasanga waliwo enkolera era naye ali awo ayera wano wonyine wano Canada birabye ayera okitegeera kyentegeeza kilina ninga ate ize CIA aba wano sibeeri asiweeri CIA era twali tuli awo tunyumyamu n'abingamba ninga okay era oba oli awo najja kati nga akwesiza ati okunyumiza ebyo ekitegeeza n'abembega b'Uganda boogera mbu nze mbega betunenya nti ate mbega lakyogera nti nze ndi mbega bambega bekolako engamba aba ayagala ku building confidence mu ggwe abamu kakati gwolowooza nti lw'omusha nayinza okugamba nti ndi mbega asobola okigamba kweza asobola okugamba nti ndi mbega waliwo abamu tasobola kigamba waliwo bambega waliwo abamu be bakwata benda bakumawulire nagamba bambega bapoliisi babakutira nje naga katife ja bambega babikola ennaku zino bagala kukola kantu bagala nnyo okwemuliza nabo babalabewo babikola ennaku zino banyina okugenda mu mabaala akantu kanyiga n'akajjayo wano n'asooka akateekako ku mmeeza ati nze nyina abasajja be nakyazanga ku TV naye akulaga emmundu naye nga tomusuubira kuba nti ayina emmundu oba okitegeera lwaki so njagala kuwunzika nga ngamba bwenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform balina programu yaabwe oba tulina programu yaffe. Programu yaffe si kutambulira ku mmwe betuvuganya nammwe bye mulowooza mwe bye mulowooza bye mwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akole mubikolere mu bibiina byammwe mugende mu PFF mugende mu DF temugamba nti yandikoze bwati gwe kikole kubanga n'ekibiina okujjako Museveni si mulimo gwa muntu omu oli mu DP yes kola kyolina okukola ng'owa DP okitegeera kakati ate topic togifula Kyagulanyi gwe okimanyi nti Museveni alina okulayira naye teri abyogerako ono yatambula wave Uganda wabere Uganda gali wadde America ne gadden okitegeera kati kwegamba amawulire bagajje ku Museveni be yasuubiza abantu bagajje ku mataba agabonyabonya banna Uganda bagajje ku kubanja byabaka mu kuteeka yo results ze yasinzirako okulangirira Museveni babitadde ku Kyagulanyi buli Kyagulanyi wagenda engato wagirabe gyambadde enno kati engato gyayambadde okimanyi tesobola okusasula emisala gyaba buuza gwe wagimugulidde waliwo abawagizi bajivu abawagizi mutabuse kati nkubuulira teriyo muntu alina balooya mwategedde nga Kyagulanyi n'omuntu owa wansi ennyo eri atunda ebinyeebwa akimanyi nti talina kyabanja Kyagulanyi ekyo badde okimanyi
n'omuntu ali wansi atunda ebyangwe bw'oyogera ku Kyagulanyi kubo lwi nkubuulira abula balla ekyo kituufu kati kino Kyagulanyi kye yakoze yakitegedde nti bannayuganda bali united kati yeetaaga kyewandiise international face n'osanga omusajja ng'akugamba nowe okugenda buweru wa Uganda talinayo kyagenda kujjayo kyokka n'akugamba ate ayinza okugenda eyo ne batuteekako sanctions. Kyagulanyi tagenda kuteeka sanctions ku Uganda. Lwabadde lunaku lumu n'akankanyizawo ambassador. Ajja ziteeka ku be bayita gundi ba Museveni abatyobodde eddembe ly'abannayuganda. Ezo sanctions zo zijja kuluma. Kati owulira baagala kulonda gundi kukomawo nga speaker wa parliament. Omukyala ali sanctioned. Tasobola na kutambula. Tasobola genda Bungereza. Tasobola genda mu America. Tasobola genda mu Australia. Talina ggwanga lya Europe lyasobola kugendamu okujjako Italy. Vietnam bagambye Europe. That is Asia. Gundi Vatican. 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 That is Italy. Awo kawa asobola okugenda. Ate era nawo kale alina Schengen visa. Agendeko mu Australia. Aina Schengen visa. Agendeke Poland. Agendeke Spain. Agendeke Germany. Goloza ragala agendako Germany. Yagamba nti the only visa she needs is to go to Bukedia. Katulacha atagende Vatican. Olaba abakazi no tululiro munonga nalabyo ku Twitter yenga akoze pose ne General Museveni. Nagamba, are you ready to welcome the Messiah? Really? Mukama Katonda. Abasasi mmwe mbagambe ekintu kimu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, he is now engaging the international community. Abuulira abazungu nti abasajja abazungu mmwe mutusibyeko bannayuganda. Kitegeeza ki nti ebigenda mu maaso mu Uganda ebikyamu naawa tulinaanye mulabika mubiwagira era mubyagala. Bwe mbanga mubiwagira mugende maaso n'okuwagira Museveni. Bwe mba temubyagala abasajja ono no muteeka okubateekako kye bayita sanctions. Eky'omukisa omulungi Museveni takyali mbitabo birungi n'abazungu. Yesiga nnyo kati Russia ne China. Kati ate nga ebiseera bye tulimu kati America ne Russia enkolagana yaabwe tekyali eri eyasooka. China with Europe ne America oyinza okugamba nti yes basuubulagana naye tebakyalina mukwano gw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti no China yayagala okugenda okudominatinga mu African countries ate nga ensi zino gye zaali zisinga okubeera ne kyewandiise royalty. They cannot be at par. Kati n'olw'ensonga eyo nze njagala kwagaliza mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'ali emirimu emirungi kuba the man is not resting, he is working. Akola era singa obadde oli kumpi ne His Excellency oyinza okwesanga nga olunaku kasitaza okukabwa ati meetings appointments Zoom meetings omanyi kwa ne Canada oba tuganye mu nsi zino you can have like 10 meetings on Zoom ng'otudda mu ntebe yo nene bakola engagements but there are those meetings zibateetaaga kubeera nga you are recording, you are there face to face and then you deliver your message. And mujjukire ekyo kye muba mulabye nga kivudde wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aba yagadde mu kirabe ngaddemu buli kye mulaba oba ali afene oba ali ku kizimbe oba ali luddawa buli kye mulaba aba yagadde mu kirabe bingi nnyo byatabalaga ate nga bibaddewo mu bulamu bwe ate nga biri ku gundi ku kamera nga tonnagenda nsembyayo kano Munyagwa yagamba bw'abanga ayagala tukakasa mbusimanya biki atulage engeri gye yafuluma amakage geetoloddwa kamera ngaddi Munyagwa presentingira ku katambika Dr. Kiza Besigye ng'atoloka ku basirikale ba Museveni mu biseera bwe batambuliza ennyo opposition. Ngaddi Munyagwa lwayinza otugirayo akatambi akalaga engeri gye yawambibwamu alyoka azuulibwe n'emmotoka nga mulimu omusaayi gw'enkoko. Lwaki ofa nnyo ku Nuupu Mr. Munyagwa Mubarak ng'ate naawe olina ekibiina kiramba kyewandiisa ne kivuganya ne ku bwa president wano we bazuulira kye bayita level. Bw'obanga gwe nga Munyagwa nga tosobola kuweza bantu 5,000 mu Uganda yonna ovanga ku muntu ayina miliyoni z'abantu ezisukka mu 4
kubanga waddenga tebateekayo bye balina kuteekayo biraga nti Kyagulanyi yafuna abantu bwe bati. Kyagulanyi aweza miliyoni z'abantu ezisukka 8 abaamulonda nga tuvudde ku bino ebyaki ebyogamba nti ate Museveni yafuna zino. Ye Museveni akimanyi nti Kyagulanyi obuwagizi abulina, era Museveni kye yandikoze yandibadde akola ddiiru ne Kyagulanyi n'amusaba abeeko byamulekera Kyagulanyi akwate entebe ye asobole omuprotectinga awo dialogue n'ekyewandiise reconciliation binyuma nnyo nga pulezidenti si ye Museveni wabula ye pulezidenti gwe twandiyise muzzanganda atalina musaayi ku ngalo ze, atalina kyogenda kumunenyeza ate ng'ekintu ekyo kisoboka. Bino bye batera okugamba mbu simanya mwagala Uganda efaanane nga Libya. Mulina okujjukira what were the causes ezatuusa Libya mu kifo kyerimu olunaku olwaleero. The causes ezatuusa Libya okuba nga bweri olwaleero bwe ziba nga are the same causes eziri mu Uganda, kiriza oba ogaane Museveni oba agenze oba tagenze, ekiseera kijja kutuuka tugenda kusingako ku Libya kuba ate ekyaffe bakitaddemu n'amawanga. Bagamba nti bw'obanga obuuliriro waabwe wamaga omunaku ng'okumula amatu kikijja okutuyamba. Otherwise teriyo propaganda gemugenda kusiiga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu bonna bamukkiriza bamutegeera amukwate. Bagamba nti ojja kuba nga ayiwa ensaano ku mazzi. Akumata kumira mpera neyanza nnyo ebigambo byosembezaayo kulakutana n'ensi yange Uganda takumira mpera bankumire. The Answer Channel, a solution to every situation.